Ekisaamu masaka mutumange ekitali kitono omukono gw'Omukama ogw'amaanyi gwe gunyambye laba kukutte wakati mu matiga mu masanganzira weyateekera omulabe Mukama era omuswaziza laba omubi asigadde asumala nga tamanya mpisi zaawo omutego n'ogukyusa Mukama laba gukubyeyo ekisa oli Katonda gwe era oli Katonda olibawo omukisa onaabakasiga wakati mu kikombe ekisa kyekyondaze Mukama olw'aluyimba olutalisirika kati oluyimba bakutya Mukama obenga Katonda ekisa kyekyondaze Mukama olw'aluyimba olutalisirika kaba luyimbe gakutya amawanga obenga Katonda ekisa kyo kibadde kingi eri obulamu bwange eri obulamu bwaffe Mukama omulaba abadde ateze emitego mingi amagomba agasamizza endwadde azituteze amaloga agasimbise naye Mukama omuswazizza asigadde asamala kuba abadde atusuubira ku ddyo Mukama n'otuyisa ku kkono tukwebaza Mukama kubanga n'enkya ya leero otutuwadde we bless your name Father omwoyo mutukuvu nkwaniriza jangu oyogera eri obulamu bwaffe enkya ya leero mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amiina. It is a Sunday, the first day of the week. We've begun yet another new week. Twebaza Mukama nti ate n'engadde yagituyisizaamu Mukama yeebazibwe. Ennaku z'amwezi ziri 27 omwezi ogwa June. We are only left with how many days? Is it 3 days? Naguno gwengweko tugende mu gw'omusanvu. Bameka abaagutandika gw'oli mulamu? Abaagutandika nga tebaliiwo naye gw'oli mulamu. Ekitiibwa kya Mukama. Sawa ya Morning Glory yaffe n'omugole wa Yesu Win Marjorie Yeremiya isura 15 lunyirira 19 kutoka ku Lwabiri. Jeremiah chapter 15 verses 19 to 21. That's why we are going to read today. Katulabe omwoyo wa Mukama leero atugamba ki? Agambye bw'ati olunyirira 19. Mukama kyava ayogera bw'ati nti bw'oli komawo ayogera gy'oli gwe enkya ya leero bw'oli komawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubiggya mu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange gy'oli balidda gy'oli naye gwe tolidda gye bali era ndikufuula eri abantu bano bbugwe ow'ekikomo ekiriko enkomera era balirwana naawe naye tebalikuwangula kubanga nze ndi wamu naawe okukulokola n'okukuwonya bw'ayogera Mukama era ndikuwonya mu mukono gw'ababi era ndikununula okukuggya mu mukono gw'ab'entiisa. Haleluya. Omusajja agambye bw'olidda kale nange ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange. Ejjo twalabye the power and authority nga tuwulina mu mikono gyaffe naye bw'oba nga tokomyewo eno bodde eri Yesu bw'ogenda okufuna gali amaanyi n'obuyinza naye tojja kubeera eyo oze teridoga eri Isirayiri naye ng'otambula bubi Yesu wamusuula mu ggulu koyogerako mwogere olowooze nti n'obuyinza n'amaanyi binaakola mu bulamu obwo. Never. Mukama waffe omulungi yeebazibwe agambye bwe tunadda gy'ali naye agenda kukola kikutuzza omwana yenna
ne bw'aba yasobya omuzadde n'awaŋŋanguka n'alagawa tulaba ku The Lost Son yasaba ebyo byonna ne babimuwa n'agenda n'atuuka n'okulya n'embizzi ng'alya bikuta bya mbizzi. Banange munsonyiwe bekiwiyisizza obubi nga nkyogedde nga bwe kiri. Mukama obusolo obwo bumutambuza ddembe nga bw'alya nabyo ebintu ebyo nga bikyafu. Naye bwe yadda mu maaso ga kitaawe he still welcomed him as a son. N'amukolera ne pata yakwasa n'abalala be yalekawo obujja. Ng'olowooza kiba kitya singa okira ku makya nogamu nyenze ekimala kimala kanzireyo eri Mukama kansibe sikaati nzibye ekimala kimala kampe kukubba nkole n'emikono gyange. Mukama anampa omukisa. Olowooza Mukama awulira atya mu mutima gwe? Omanyi embaga eyinza okubeerawo ng'olokose okuva eri mu kubba bannange. Agambye era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubiggyamu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange. Akamwa ako kagenda kufaanana kati okubeera ng'aka Mukama. Nti tulaba Yesu Kristo we yali ali ku nsi kuno yakozesa amaanyi n'obuyinza wansi w'olulimi lwe ng'alagira omuti omutiinyo ogw'ogutalabala kibala n'agulagira bagenda okuddamu okuyitawo bannaye nga gwakaze. Naawe ogenda kubeera ng'akamwa ka Mukama nga ky'oyogera kiba naye ate tolina kukozesa lulimi bubi kukolimira abantu kubavuma kubakola ki kubalangira. Nedda olina okwogera ebintu ebiweesa Mukama ekitiibwa. Haleluya. Nti olibanga akamwa kange ng'oyawudde ebitagasa byebiruwa byebino n'olowooza nti ate okufuna ekyokulya nina kumala kutundayo mubiri gwange. Twalaba wano ekyawandikibwa nti our bodies are the temple of the Lord. The Holy Spirit dwells in us. Mukama yeebazibwe. Kati buli w'onyooma kirina okiraba nga tekiriimu n'ogamba Yesu wange wa muwendo okusinga obusente buno kwe ngenda okuula ku musajja ono. Yesu wange wa muwendo okusinga okulimba kuno olw'okuba njagala mpitewo kansigale mu bulumi naye Yesu wange agenda kuba ekkubo eritali kanjogera amazima. Yesu wange agenda kumpolereza kweka okwawula eby'omuwendo omungi mu bitaliimu. Mukama yeebazibwe. N'ogamba omusajja ayimba bugembe n'agamba beera n'ekisimu ekiringa ettafaali nga Yesu akimanyi. Beera n'enviiri ez'akaweke naye nga Yesu akumanyi. Byebyo n'onyooma ebyensi bye yeegomba wabula n'onoonya biri byatugamba Matayo 6 n'onoonya ekyo kyagamba Matayo 6 eyo essuula ya 3:32 awo ojja kulanga agamba nti seek first the kingdom of God. Ebisigadde ennyongeza kyekyo kyagamba okwawula eby'omuwendo mu bitaliimu. N'ogamba obwakabaka bwa Katonda. Katonda njagaza ki? Ekyo Katonda kyakwagaza ky'ekyomuwendo. Bino ebyensi bitulimba bya butaliimu bitutwala mu kuzikiriza fayini tubyetaaga naye tobikkiriza kukutwala tobikkiriza kukusuula muganda wange okujjako Katonda. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nsaba nyesaale mugamba Mukama bw'olabanga ngendera ku level egenda okunzijja woli waguba nga wabaddeyo omukisa oba nga kigenda kunsuula kibulokinge sikulimba kubanga saagala kuzikirira. Haleluya. Agambye olibanga akamwa kange nti buli ekitagasa oba okisudde oyimiridde mu butukuvu ne mu butuukirivu. Bayibuli egamba mu butukuvu ne mu butuukirivu mwe tuyiima okunywezebwa oba onywezeddwa oba n'amafuta nga buli kyoyogera wali eri authority ne power gye twalabyeko olunaku lwajjo bannange esobola okubeera mu bulamu bwo nga newe gijja emizimu egyenkana ki n'abanyumirizako oli omusajja yali omusamize yaroga omusumba n'amusindikira amayembe ne bagookya omuliro gwa Yesu n'asigala ng'atambula n'olwaleero akyali mulamu. Omusajja nakkiriza nti waliyo Katonda naye nga yali yeetenda mu bulogo mu busamize
ng'era yayita Ssaabasamize. Mukama waffe omulungi yeebazibwa ab'emikwano. Agambye atya? Bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitaliimu nga togattika oba oyokyayokya okunnyogoganyogoga. Don't be double-minded. Era still Bugembe yayimba akayimba n'agamba nti tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibi okikola ki okyagala. Oli n'agamba mbu naye Mukama mwagala n'akenge nkaagala, n'amugamba gwe ngulu ng'olisiibula likubira ebbaayi. Tosobola kwagala Mukama nga n'ekyomuzizo ky'atayagala okyagala. Oyina okwawula eby'omuwendo n'okola ki n'osuula ebitali bya muwendo olyoka ofaanane ng'akamwa ka Mukama. Ojja kuyita ssente zijje, oyita omukisa gujje, olangirira obulamu obufune, okuwonyezebwa okufune. Lwaki? Ebiri ebitagasa tebiri munda mu ggwe. Akamwa ka Katonda kwogera ebinywerera, kwogera ebyolubeerera, kwogera obulamu. Kifaanana kitya wande ozuukuse naye ngo akamwa ako koogera nga Mukama by'ayogera? Omanyi obuyinza n'amaanyi ebiri mu kamwa ka Katonda. Buli kigambo kyafulumya kifulumya n'amafuta, buli kigambo kyafulumya tekifulumira bwereere, buli kigambo kyafulumya kifuluma ng'omuliro, buli kigambo kyafuluma kinywera, buli kigambo kyafulumya. Kati naawe bw'ogenda ye ssaala yange enkya ya leero nze naawe ye saawa tutandika okwesunsula buli ekitabadde kya muwendo. Lwaki tukyali mu mbeera? Balokole bakristaayo mbabuulira amazima, tulina bye tukyagugubidde. N'otuuka n'okusaba ng'egoli bannange simanyi nakumanya, ne tutuuka okusaba essaala, ne tusaba essaala Mukama taddamu. Naye nga lwaki? Abaana ba Isirayiri bwe baalina olutabaalo lwe baagendako ne babakuba, naye nga lwaki ekyali kibakubya? Muntu omu ye yabba. Mukama teyabagamba kubaako kye bajja, yabagamba babakube bukubi. Oli n'avaayo ng'afunyeyo baakuba bali. Joshua agenda okwebaka, yambala ebibukutu, Mukama n'amugamba owaaye golokoka, mulire ekyomuzizo munda mummwe. Nze naawe olwaleero tweteeke ku kakumunta, twekummunte, twesengejje, tulabe kiki kya muzizo ki ekyo ekitaliimu kye tubadde tugugubidde, ekitulemesezza n'akamwa akafuna obumwa bwaffe okubeera ng'aka Mukama. Bannange n'osaba, n'okutula, n'oyokya, n'okola ki, n'osiiba, embeera tekyuka. Naye abamu okimanyi n'okimanya ky'ogugubidde, olemedde ku kabbooyi, oza n'alyawa. Wali tokayina nga tolya, okulidde ku mmere yaako kabbooyi ku ssente zaako. Mukama agamba omusajja mutte oli awo. Oli mukyala wakubiri, oyo omwami si wuwo, muveeko, va mu by'okwewolereza. Esaala ne bw'onoozisaba ng'oli ku musajja atali wuwo, eggulu lijja kuba ng'eritawulira. Siibamu ebibyo. Katonda ajja kulabirira gy'oli, gy'anaakusuula yonna. Naye yawula eby'omuwendo mu bitaliimu. Laba omusajja bw'atuukirawo ng'oli second wife. Nange kigende wala mu linnya erya Yesu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Tukyali ku lunyiriro 19. Agambye balidda gy'oli naye gwe toddanga gye bali. Bw'oba wasalawo n'ova mu bakuuzi, leka bo basale okuva eri mu kukuula section, badde eri Yesu gye tutakuula. Naye ate gwe tojja mu Yesu ate n'omala n'oddayo. Osaze eddiiro, salira ddala eddiiro. Kubanga bw'osala n'odda ewa Yesu ate bw'odda eri bwanamuko. Sitaani aba yasamye ati ng'empologoma w'osalira bw'oti ekigere. Bw'oba luli wayenderayo n'otafuna bulwadde, ku luno lw'osookedde ddala ovaayo na double portion. Lubuto naki? Mukama yeebazibwe. Kati bw'oba osazeewo kusinga Yesu, sengera ddala Yesu. Buli kyamuzizo okisuule. Akamwa ako agambye kagenda kufaanana ng'akake. Mukama yeebazibwe. Agambye era ndikufuula eri abantu abo ggwe ow'ekikomo. Kitegeera nga ggwe mpagi.
nga gwe mpaji gwe bbugwe waliwo eyambuuza najja naŋŋamba majjo bbugwe kitegeeza ki yalweba twali tusoma ekitabo kya Nekemiya nga kumpi buli lunaku twogera ku bbugwe lunaku lunyi lubaamu bbugwe naye bbugwe byebiki bbugwe kiba kikomera kiba kisenge naye nga tugamba kyamaanyi si buno bukomerakomera tusobola okigeraageranyako ku nga the walls of Jericho eyo yali bbugwe nga w'amaanyi. Kakati nawe Mukama kino agambye nti kyagenda okufuula eri abantu abo. Mukama yeebazibwe. Agambye nti era balirwana naawe naye tebali kuwangula. Tebali kuwangula. Baliroga naye eddogo lyabwe teriri kukwata. Bagenda kukola byonna bye bakola naye nga tebiraba mu kiseera bulamu bwo. Lwaki eby'omuzizo wabyeyambula. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Tebali kuwangula boogera bye boogera naye nga tebiraba mu kisa bibakalira ku mimwa. Ne gy'obeera gye bakwogererako ng'Omwoyo Mutukuvu akuwolereza mwana wattu ne gy'otali. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Lwaki wasalawo weyambula omuntu omukadde weyambula byonna ebyo ebitali bya muwendo n'osenga Yesu Kristo ekyomuwendo eky'obugagga ekikyasinze n'otwala ekirabo eky'obulokozi ekitagulwa ekitalina ssente ekigula bannange. Mukama yeebazibwe. Agambye tebali kuwangula kubanga nze ndi wamu naawe. Ebyomuzizo bw'obisuula Mukama abeera wamu naawe. Agamba eri mu Isaiah 43 agamba nti ndi kukulembera n'esenda ebitali bisende byonna ebyo simanyanga Abamerika amanya Goliath simanyanga Abafirisuuti byonna agenda bisenda. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Agambye ndi wamu naawe okukulokola n'okukuwonya bw'ayogera Mukama. Olwaliro muganda wange ekyo kyobadde kibwesibyeko n'ogamba ate kati bwe nakisuula ate naabeera munti ate bannange kyekimbeezezawo ate bannange va mu kwewolereza osalewo ogambe Mukama ku lulwo nsuula ekintu kino naye gwe agambye nti ogenda kubeera wamu nange kati njagala nkulabe mu bulamu bwange. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mugezeseeko Mukama omulabe. Mugezeseeko mukwano gwange Yesu ojja kulaba obulungi bwe. Muteeke mu ddiiru. Nze nabagamba Katonda wange muteeka mu ddiiru ate mulabyeko ng'akola singa obeera mwesigwa si kusuubiza by'otaatuukirize. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Bw'obeera omwesigwa ojja kumulaba ng'akukolera n'ebisingako awo. Haleluya. Naye abamu mulowooza ojja kukola ddiiru ne Mukama omuyise kulitabalaba pe osembye nakyo. Mukama yeebazibwe. Agambye agenda kubeera naawe akulokole akuwonye bw'ayogera Mukama. Era n'agamba nti era ndikuwonya mu mukono gw'ababi era ndikununula okukuggya mu mukono gw'abeetiisa. Gwe buli w'okyuka ndodde eri Mukama naye n'akuzza n'obeera mu maaso ge ofuuka muliro. Eri mu Yeremiya 5:1 agamba nti gw'oli mbazzi yange erwana wange gw'oli mbazzi ya Mukama erwana. Kitegeeza bw'obeera mu maaso ge ate obeera more sharped. Buli w'obeera ng'otambulira mu by'omuwendo akushapeninga n'oyongera okutemagana wamma nga buli ekikwekoonako kisalibwa busalibwa kyokyo. Haleluya. Mukama yeebazibwe. What a loving God. We serve a loving God. Agambye bw'oli dda byonna obikoze naye koma weeka. Kitaawo akulindiridde akayimba omusajja yakayimba naye agambye bw'oli dda naye ali kuzza. Oyimirire mu maaso ge. Tofaayo biki by'okoze naye tolemerayo komawo mukwano. Ebitali bya muwendo bisuule olyoka obeere ng'akamwa ka Mukama olyoka olaba obukuumi bwe nga buli ku ggwe. Bannange abantu abali mu nsi babeera ku bunkenke.
banange babeera ku bunkenke. Naye abalina Yesu tubeera bagumu, tubeera bavumu, tubeera n'emirembe ne bwotalidde. Yesu waali leero ekyokulya tekize naye ekya Yesu ajja gabirira. Kwegamba n'obeera n'ekigambo eky'essuubi munda mu gwe. Owensi oli atalina Yesu kyatalina. Amusobole okugamba owensi oli atalina Yesu atamanyi nti Yesu asobokera ku makya n'agabirira omuntu ekyokulya nga takoze nakola. Ye alowooza alina okugenda oba kubba oba bamutirayo bamutireyo oba alwalirayo alwalireyo naye ng'afunye omutwalo mu nsawo. Awo tewaba bukuumi. Abaana b'abawala babasaddaase, abaana b'abawala babakoze ebintu, abaana b'obulenzi babookyezza emiriro, balemeddwa okwawula ebyomuwendo mu bitaliimu. Okolerera nnyo okulaba nti obulamu obw'ensi eno bukunyumira, naye bwe buba tebuliimu Yesu tebugenda kunyumira. Agambye alikuwonya mu mukono gw'ababi. Buli lw'osuula eky'omuzizo waliwo ekyawandiikibwa. Omuweereza wa Mukama omu yali alina byatusomesa n'akyogerako naye nkyerabidde nti buli bw'otereeza emmeeme eyo, buli bw'otereera n'obeera ng'osaanidde, Katonda asitula Namulondo ye n'atuula mu ggwe. Can you imagine Katonda okuva ku Namulondo ye n'atuula munda mu ggolooza kiki ekiba kigenda okukoonako? Tewali. Abalogo baloge naye nga bifuluka nti olimba ziyeerwana. Ababbi bajje naye nga ne boolese nga togaddeewo ng'entiisa ya Mukama ebeera ku bibyo. Haleluya. Abaagala okutemula, nze nsiiba mbawa ku bujulizi bwa maama wange. Maama wange abatemu bamulimbiikiriza. Abamanyi luno oluguudo lwa wano luno olupya lwe baakola Entebbe Express awo okuva awo wa resort awo kiri kidde eri Salaama, kino kidda Mulungu, kino kidda eno wa Entebbe Road Busaabala. Nga we bamuteegera ate ng'atambuzaawo bigere awo, naye baamuteega emirundi egitaaka wansi w'ebiri, naye tebalina lwe baamukwata. Era wadde omu ku bo n'amusanga n'amugamba, naye mukazi ggwe oliko ki? Naye singa baamuteegera emirundi giri nga tannasenga Yesu, olowooza n'olwayo yandibaddewo? Teyandibaddewo. Naye olw'okubanga yali asudde byonna sijja bibagamba. Naye maama wange we yalokoka n'awa Yesu Kristo obulamu bwe, bannange Mukama amutaddeko obukuumi na guno gwaka waali atendereza bulungi bwa Mukama. Oba bagenda okutuuka nga yakabayitako oba yabayitangako nga basumagidde, Mukama yamanyi waakola ebintu bye. Dawudi Sulemaani yeebaka. Dawudi najja n'amuggyako jja y'amazzi n'amusala oba ne ku kyambalo, yamala nedderi busozi n'aleekaana n'amuyita. Ayita bano abamukuuma. Amubuuza, where is the king's chair? Where is this? Mukama nga yakutaddeko obukuumi. Oyinza okwemotoolera ku balabewo ne bafa n'okufa, ne batya n'okutya. Amazina ogazinira Setaani mu kawompo w'omukono obukondo. Mukama yeebazibwe. Twawule ebyomuwendo mu bitaliimu, tulyoke tubenga akamwa ka Mukama, tulyoke tulabe obukuumi bwe, tulyoke tulabe obulungi bwe, tulyoke tulabe gwagenda okututaasa. Katonda omulungi omwesigwa, tukwebaza olw'ekigambo ky'otutumidde. Abamu tubadde tukwataganye na bingi, bwe tukwagalako leero enkya ne kutukusuula, bwe tukwagala n'emigugu gyaffe tujja gy'oli nagyo. Naye Mukama olwaleero tutegedde nti buli bwe tutaayawule mu byamuwendo mu bitaliimu, tetugenda kubeerako bukuumi bwo, tetugenda kulaba kwagalako. Abalabe bajja tugajambula, buli mbeera ejja tukuba. Naye olwaleero Mukama tuwa ekisa n'amaanyi, ekyamazima mu maanyi gaffe tetusobola.
waliyo alwanagana n'obwenzi ayagala okubuvaamu, waliyo alwanagana n'obubbi, waliyo akooyo obusungu, waliyo akooyo okuyomba, waliyo akooyo okulimba Mukama. Bangi buli omu, buli mukyala na buli musajja alina kyakaabirira, kyawulira kyayagala okutaatambuliremu ebyo ebyomuwendo ebibyo Mukama by'omwagaza, naye nga mu maanyi ge tasobola. Olwaleero Omwoyo Mutukuvu tuyambeko nga bw'ogamba mu Isaayi mu Matayo 15:13 ti buli ky'otazima mufu olikisimbula. Taata bisimbula ebyo n'olwaleero otuwa ekisa ekitambula nga bw'oyagala, tulaba obulungi bwo ku bwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu.